Ssentebe w'ekyalo Kajjansi Ssebadduka Faizo aswalidde mu maaso g'abakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso abasuubuzi mu katale k'e Kajjansi bamulumiriza okubakandagga ensimbi n'azeezibika nga bino bibadde mu lukiiko oluyitiddwa okugonjoola ensonga z'abasuubuzi bano. Emikwano gye nga bali wamu ne kyamaani w'ekyalo ne basalawo nti bannemese ne kufuna mu kayumba ako. Kyamaani w'eggombolo kyamaani w'ekyalo abantu bayogerako nti nze nabateeka mu buyumba twabasangamu ne bayogerako ababasolooza bala DC abalala balamuzi bagamba nti ate nze yabateeka mu buyumba abo mbasibyemu. Ssentebe wa Wakiso Dr. Matia Rwangabwanika agamba nti abasuubuzi baludde nga beemulugunya ku Faizo ng'asabye akulira abakozi mu disitulikiti eno Alfred Malinga nti Faizo bw'aba alina kontrakiti y'okusolooza omusolo emuggibweko mu bwangu kubanga abafiirizza kinene. Era bwe wabeerawo tenda nga Faizo yagirimu okuggyako ng'ensonga emaze okutereera nsaba tebagimuddiza. Nze sina tenda wazzekola nakiikiridde Cargo Transport bakola ki bakajjansi basolooza misolo gy'amayumba. Chief Administrative Officer Alfred Malinga ategeezezza nga disitulikiti eno weerina obusobozi okusolooza omusolo ogusukka mu buwumbi 16 nga bwe gwali mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde, naye abantu nga Faizo kw'ossa n'abakozi ba gavumenti abamu babafuukidde ekyambika. But to me, I think even that 16 billion is not good enough. Ono aweze okufaafaagana n'abantu ekika kino era nga wakukendeeza ne ku bbanga eriweebwa abafuna zi kontrakiti z'okusolooza omusolo nga lyakuva ku mwaka gumulidde ku myezi 6 ate nga singa abaaweereddwa kontrakiti takola bulungi kontrakiti emuggibwako. We don't want to do things as usual. We want to do things differently this year. That's why you can say that we have said we are going to give these people 6 months contract. Review, if you don't hit our targets, you don't have business after the half of the year. We shall give another person who will collect that money. And we want upfront payments. If you have not done that, we shall not give you even a contract. We shall not even sign an agreement with you. Ensinkano eno yeetabiddwamu bonna abavunaanyizibwa ku misolo nga bano bakulembeddwamu Kabaale David, ba town clerk abalina zi kontrakiti z'okusolooza emisolo, bammeeya ba zi town council, bassentebe b'amagombolola na bonna abakwatibwako era nga nabo balina bye boogedde ku nsonga eno. Kyakusaalirwa nti nno tuyinza okuba tetunogedde kiwundu ddagala. Ekimu ku byo gavumenti eno yebireese. Omusolo gukuŋŋaanyizibwa ne gutwalibwa ne baguzza nga bo bwe bayagadde ne mu bungi bwe bakoze eki bwe baagadde. Gugenda okujja nga wayiseewo ebbanga ng'abantu emirimu gye bandi bakoledde tusobola gikola kubanga obudde bwakola ki bwayitawo. As a team, both the tax collectors and the leaders and the taxpayers themselves, we've been able to get very good success, being able to collect that money. Almost 25% of the taxpayers have paid. And the beauty with property tax is that the people themselves who pay the tax are the ones that decide what their revenue should do, what their money should do. Kizza Peter yakusakidde eggulu lye lino ku KSTV agaleero.